Alimo kunkuba kasente alimo kunkyayisa mukazi toga muri twagala mukwate wakora Kamu duduk. Ini empumu. Ini kembali kucing. Tuli kuki? Mapela omwe tuli laika wazi olwaliro okulaba nti no ayambako n'okulaba nti no babeeraboko. Tuli ne sister Matilda era buli kimu wano olunaku olwaleero tuli under ye ate tukwasaganya okulaba nti laika kyasobodde okuleetayoko kuba naye ndowooza olunaku lukya lumu naye atuuse mu ejeeyo erabeera bwotyo ne wano baali babebi. Okay, so tuli wano ku Mapera olunaku olwaleero laika yasazeewo n'agamba omwaka guno ebintu ebyengera afunye bingi abadde mu gundi mu reality music yamufulumiza akomyewo amanager gye yava n'akomawo naye kati nikaddizeeko naye ku bantu abali mu age emuzaala bwe tuba tukiyita kuba ekyobukadde okikubi abali mu age emuzaala. So nga laika tonayogera tunakusaba sister Matilda abeeko kyayogera eri bannamawulire then atubeeko ndoza ne ka preamble eri home eno ebigikwatako n'abantu abaliwo then oluvannyuma ojja kwogera and over then tujja genda tulambuleko home sembereko maaso njagala okwaniriza my sister Laika webale kujja mu maka gaffe gano. Amaka gano bagayita Mapera bagateyangaso amaka ag'abakadde tulabirira wano. So tukwaniriza mu maka gano muweramu abantu abawera 6 naye toti mulimu n'ab'emyaka gyo naye nga ekibaawula kiri kimu nti bo balina obulemu balina engeri gye bateesobolamu bulungi naye nga betulina bonna si bakadde naye bantu bakulu bonna bali above 18 naye nga bano bannamawulire nabaaniriza dda kubanga baze wano obudde bukya naye kati mu ngeri enjawulo nyaniriza Laika mwebale okulonda amaka gano okulaba nti olunaku olwaleero mutusindike mujja wano ate mutulabeko naffe tubalabeko ate nebyemutwetikire omutima ogwo mutima mulungi. Tufuna abantu ab'enjawulo abajja mu maka gano okugabana naffe ku kye balina ogwo omutima mulungi ate bwe tulabamu abavubuka nga mugwenyigiramu kituwa essuubi nti mu maaso eyo ebintu bijja kuba birungi kubanga mu society tulaba mulimu abantu abatakyafa ku bakadde abatayagala kukaddiwa naye nga tujja kukaddiwa Mukama nga atuwadde ekiramu tujja kukaddiwa tubeerenga bo ate olusi tusingeko kuba n'omukadde gwe tulina ndowooza asinga obukulu wa myaka 93 ekyo kirabo tetukitya ekirabo ekyokukula n'okukaddiwa kirungi. So amaka gano tulabirira abantu abakadde abalwadde n'abalima era tugayita maka kubanga abantu betulina wano babeerako nabo mu maka gaabwe naye ne bafuna obuzibu oba obutalabirirwa bulungi ne basalawo okubasabira bajje wano era ffe twongera mu maaso omutima ogwo ogw'amaka nga bwe baali badde ewaabwe nga bafuna ekyokulya ekyokunywa ekyokwambala obujjanjabi naffe wano tugezaako okulaba nti tubatuusaako basobole okufuna obulamu obulungi obusinga ku buli gye baava kubanga abantu abamu betufuna wano famire zaabwe oba abantu baabwe bano bwe baakadde oba bwe baalwala bali nga tebakyayagala kumanya ne baba abandoninga abalala tubafuna oba eyo mu malwaliro ne babasuula mu malwaliro
oba abalala babeera eyo mu byalo naye nga tewali abafaako. So kakati abantu bwe batyo betufuna mu kifo kimu ate tubafuna nga bava mu different backgrounds. Tetufaayo ku ddiini oba ku ggwanga oba ku kala, ffe ebyo tetubifaako naye tubaaniriza kasita tulaba nti bakwalifaayo okubeera mu kifo kimu. Tubaaniriza ne tubaleeta wano ne tubalabirira nga tuyambibwako abantu gamu, abantu ab'omutima omulungi abafaayo oba abawulidde ku bwetaavu bw'amaka gano ne mugamba tujja kujja tubakwatizeeko. Kye kiba kinasoose n'okubeebaza olw'okujja kwammwe ate n'okuleeta bye muleese nga tugenda kubigabanako. Ffe wano temujja kutubuuza nti baddoonazi bammwe bebammwe, mmwe baddoonazi baffe bannyabo ne basaba bakuŋŋaanidde wano, kubanga tuyinza okuloota ku baddoona abali e Bulaaya naye ojja kuwandiika emyaka 3 ate bakweregulate, naye gwe azze n'osalawo nogaka ngende nalukulunga ate n'oleeta gwe ddoola. Tetujja kutwala budde buwanvu nnyo naye gwozze n'oyagala ekintu ate n'okisapooti. So mmwe baddoonazi baffe twagala okubeebaza ennyo okulaba nti musalawo okugabana n'amaka gano. Nga bwe twayogedde abantu be tulina wano bawerako naye mmwe mubabeezaawo. Tulina wano abantu ab'enjawulo, abamu basobola okutambula bati basobola kutambula, waliwo abasobola okwogera bati basobola kwogera, waliwo oli nga buli kimu kyewali badde kati nga gwali wano werowoozeeko kyonna kyosobola okwekolera oli tasobola kukyekolera yadde ekimu. Tumuliisa ne tumunaaza ne tumwambaza buli kimu nga bwe twaligambye oba bebe kati abo nabo mwebali. So abantu categories bwezituuza abantu batubeera nabo wano. Yes. Sister Matilda, to even accept for me to come here. Naenze njagala beebaza mwenna, you took your time on Boxing Day ne tujja wano ku Mapera home. Of course ekintu ekya charity nze kikola nnyo naye ekirungi olina okikola nga oyagala kuleeta impact. So for me, I have my platform. I have really a big following. Nina abantu bangi nga ba-following ate waliwo n'abalala who I inspire. So why not use my platform and use mwena abaana abawulire to be able to showcase these homes. Kuba waliwo abantu bangi nga maybe balina sente oba balina different obuyambi, like different ways of helping, naye nga tebamanyi that we have homes, tulinayo abakadde, tulinayo abantu, all these things. So for me, I felt like it's good to give back. Si kugamba nti nina ebintu bingi oba nina sente nyingi, naye so akozesa what I have, the small I have, but also the platform I have, or to be able to showcase what is going on. And of course, Nazene team yange, like as angels, we did this scouting to make sure we find out what's going on. It's challenging. I'm a Christian and I believe that it's always good to give back. I know you don't have to have a lot to give back, but whatever you can to give back, it's good. It also inspires others. So wabanga olia wongo nga you follow me obango manye, if you're able to see this, it's good to also come to this home or many other homes and go gaba. Like it's a good thing to give back because this year I've been grateful and I think it's a good thing. So for me, what better way to go home and sleep knowing that I've set a smile on the people who are less privileged. Yeah, so I would like to thank Sister Matilda. I came late, but I will not do it again. Today, and you welcomed me to your home, and I ensure it will not be the last time. Who will come and be of my support.
Yeah, so I think that's it. But I thank you all guys for being here and sparing your time to come here. Yeah. Thank you. I'm strong. Someone help you? Kimala. Okasobola wetikano kilo 130. Okasobola. Makabevu. Ali nyombali. Checho. Checho. Kasera katono bwagambye naye olala ajja kudda. Tumaleko naye obudde obuwanvu. Obusingako. Oyinza ojja kutuyimbira. It's okay, what do I sing? Tugenda byogera. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Johnny. Happy birthday to you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Checho. Ero birthday ya John. John, happy birthday. Basobola okubukaako bane bakugirako ebintu nebagenda mu kyaki oba nokubeerako wano ne bannaabwe abanyumya so eno watandikibwa ddawe ekirowoozo kyali ya 1975 osobola okwereesa onaatambula banyita kato osobola okutambula nolize naye osobola okutambula abamu aba wano baleewo abalala ababako ne kubanne ku bintu byetaase naye nga kuba nti ali blind naye nga byonna asobola okuyamba ayamba nnyo ku bitole okumutwalako wabweru okumutwalako munaaza wano tuba encouraging to support each other. Then wali tulinawo kakooza alina multiple disabilities asobola okutambula naye tasobola balala Sikakutte kyokka. Yeah. Yes. Christmas abadde wa? Ku Christmas. Naye mwanyumiddwa. Ne bia. Okay, that's good. Omutima ogwo mutima mulungi. Tufuna abantu ab'enjawulo abajja mu maka gano okugabana naffe ku kye balina. Ogwo omutima mulungi ate bwe tulabamu abavubuka nga mugwenyigiramu kituwa essuubi nti mu maaso eyo ebintu bijja kuba birungi kubanga mu society tulaba mulimu abantu abatakyafa ku bakadde
abatayagala kaddiwa naye nga tujja kaddiwa mukama nga atuwadde ekiramu tujja kaddiwa tubeerenga bo ate oluusi tusingeko kuba n'omukadde gwe tulina ndowooza asinga obukulu wa myaka 93 ekyo kirabo tetukitya ekirabo ekyokukula n'okukaddiwa kirungi so amaka gano tulabirira abantu abakadde abalwadde n'abalema era tugayita maka kubanga abantu betulina wano babeerako nabo mu maka gaabwe naye ne bafuna obuzibu oba obutalabirirwa bulungi ne basalawo okubasalira bajje wano era ffe twongera mu maaso omutima ogwo ogw'amaka nga bwe baali badde ewaabwe nga bafuna ekyokulya ekyokunywa ekyokwambala obujjanjabi naffe wano tugezaako okulaba nti tubatuusaako basobole okufuna obulamu obulungi obusinga ku buli gye baava kubanga abantu abamu betufuna wano famire zaabwe oba abantu baabwe bano bwe baakaddiwa oba bwe baalwala bali nga tebakyayagala kumanya ne baba abandonenga abalala tubafuna oba oyo mu malwaliro ne babasuula mu malwaliro